Joe, yes, issue the arrow, baby, straight to the heart, talking on Tulinas and Sabarala. Dr. Mza Sebunya Chigudeko, Rema, Bamuzinide, amazina ag'ekisanye nkugambye Rema ne Amuza abazinye amazina kwegamba omukolo ne bagulekanga buli muntu agamba give us some more buli muntu yatidde Rema ne Amuza omukwano gwe balina mpola mpola tukwaniriza ko mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso namba Rich Boy Maxwell Junior webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otwagala tuleta life mu entertainment reporting nawe nokifuna nogamba nti kyekyo yes nambali moja Rich Boy Maxwell Junior yenze Kimso era nkomyewo tubeko ne betunyumyanyumyamu olunaku lwaleero munzikirize nnyingire mu maka ga Dr. Mza Sebunya ne Rema Namakula nga bulijjo bwe tukola wananno twagenze ne tulingiza atenga bye twalabye naffe twagala tubikutuuseko ogamba otakyali wakyali wange mugamba mutya ba Team Rema yes ngoyagala nnyo Rema Namakula nkutuumiddeko big up on yourself Team Rema ne Dr. Mza Sebunya mwebale kuba nti mwagala ba superstar bamwe mwebale kuba nti muwagira Uganda entertainment industry mugamba mutya abafunye ka Christmas ne mukalya mweka nga temuyise bakyali bamwe bakyalime muli bambwa nnyo temwatwise ku Christmas yadde n'ebirabo tetwabifunye naye ate buli kaseera mugamba ti muso tuyiseemu bannange muli bambwa nnyo mbanyigidde naye ate Christmas tetwawula ntabeetaaga bakyali bange yensonga lwaki ndi wano nze okubaweereza awo nno ngamba Jordan ogamba ota Jordan Uganda akatongole yes Esther babiri ogamba otya yes Promise Kenzo Aida ogamba otya Rita Kaiser big up on yourself mwebale kuba nti mutambula naffe mpola mpola waliwo omukyala omunyankole bamuyita Ruth nkutumiddeko ne bakyali mwenna munzikirize ngende ku nsonga yatuleese Rema Namakula babadde ne kye bayita yes akabaga aka family nga wananno family ya Rema Namakula family ya Dr. Mza Sebunya zasobola okuba nga zeegatta era nga wabaddewo pate mpola mpola hit yabadde hit after hit fire upon fire fire yabadde fire era nga twalabye abaana nga bateeka mu life mu love yaabwe twalabye Dr. Mza Sebunya ng'omukyala amusombera amazina ge bayita oba kokodiroko amazina ag'ekisaanyi bazinye magazina aga kisaanyi kyemma ntegeeza nti bazinye amazina ag'akabi bazinye amazina ag'ettabo omusirusiru ayinza okulowooza nti nno ngamba amazina g'omu buliri nedda ssebo ngamba amazina ga disco Rema Namakula abantu abasinga babadde bagamba butamanyi kuzina simanyi Rema Namakula simanyi mukyala alina ensonyi simanyi mukyala Rema Namakula simanyi yekwatakwata simanyi Rema Namakula simanyi bula mubadde mubyeyogeza Rema yakuta omusajja nasooka amukwata namusembeza namuweeweta laba DJ bwabikola nakuba akayimba sikalala bakayita kacomba likiddamu Rema ayakuta omusajja nasooka amusembeza namuweeweta ku kabuto namukwata mpolampola namuyingiza system laba DJ bwakuba kayimba bakayita kacumbali yabadde abase Rema Namakula ne Dr. Mza Sebunya bakulebeddemu amazina gano family number family ebbiri zonna zasobola okuba nti zeegatta zisobola okuba nti zigalawo omwaka bakulembedde mu pateno Rema yasobodde okuba nti ayolesa omutinde mu mazina Rema yazinye amazima ga Katonda mugulu ng'amazina asigala bangako gonna Rema yasobodde okuzina kacumbali nakwata Dr. Mza Sebunya bwamugamba gwe kacumbali onaba sizito n'abagaluzo n'abalwenzi oli taata n'alyoka amukwata Dr. Mza naye ne yeekaza n'asooka asimulula omuziki n'akwata
namakula nafuuka namukala n'alyoka amunyega n'alyoka amusembeza n'alyoka amukwatakwata. Rema bwanyumira. Rema bagamba nti omwami nafuna mulungi, omwami nafuna mulungi, omwana nafuna mbooko, leka tubikole. Atta n'abagaaluzi alabika n'abalwenzooli nga bamukwata bwe benyiga bwe babikola. Wananno abatunulizi bagamba nti Rema yabadde yali amisinga eno faani mbu Kenzo yefuulanga office boy kumbe ng'ate is a street boy. Mbu Kenzo bino nno yali tabikolera Rema namakula kumbe ng'ate akasajja ka dokita engeri gye kasoma ebitundu by'ekyama akamanyi n'okuba nti kajjanjaba abantu mu ngeri ey'ekyama. Mpola mpola kamuwadde therapy ey'amazina era nga therapy eno yagenza maaso n'okuba nti eturninga on Rema namakula. Yasose n'amukwata nkiddamu Rema yanyomeddwa yakutte dokita n'amukwata ne beenyweza endulu neeraya. Nkugambye yakutte dokita n'amukwata n'amunyweza endulu neeraya. Abantu ne bagamba nti Rema omusajja tomutira mu miguwa. Abantu ne bagamba nti Rema ye bannanga obadde ki omusajja oyagala mu bimukolere wano. Rema n'agamba nti munveeko nze nzina na mwami wange, nze nange sibaganangako okufuna bammwe. Gwawulira nga kikwisa bubi genda ofuna omwami wo. Bannange twanyomeddwa. Endulu yabadde wali. Rema yabadde ayambadde kiteteeyi kya black. Dr. Musa Ssebunya akubye suuti n'ekikalu wallahi ng'omusajja ono anyumye. Babadde banyumye, babadde bali steady and ready. Nkugambye Rema batandise okuba nti azina bonna family members bonna batandise okuba nti bamugoberera, batandise okuba nti bagoberera dancing moves ze mpola mpola era nga bamaze ne bavaayo byokuzina ne batunulira Rema ng'akikuba. Rema yasombye omuziki agalayi. Rema yazinye. Rema yafuuse Rema. Wananno kikulaga nti obalyawo kiri kitya omuntu bw'abanga musirifu tekitegeeza kuba nti obalyawo omalako eddembe lye. Omuntu bw'abanga asirika aba n'ensonga lwaki asirika. Omuntu bw'abanga si musanyufu abeera n'ensonga lwaki si musanyufu. Ebbanga lye nalaba Rema wa Kenzo amazima ga Katonda mu ggulu happiness eno yali tatera kugiragalaga naye ng'ate omwaka mulamba Rema abadde mu system nga happiness agiraga. Omusajja amukuba abantu nga bw'ayagala bagenda ku pate nga bwe babiri abo video babukwata nga talinako na nsonga. Nzijukira birthday yali ya Kenzo, yali ya Rema namakula, yali ya Rema namakula. Yes, okwaliko David Lutalo gwali mwaka gwa 2016. Rema yagezaako okuba nti akwata Kenzo n'amugamba white make it official. Kenzo n'agamba nga bw'akyanoonya ssente yateetereza omusajja omukyala n'afuna okutya ng'alowooza oba oliawo lavuniga semyekozo yayimaliriza amukoze ng'amusuddewo nga talina kyamugamba n'atambula. Rema n'atandika okukaaba ng'alowooza talifuna musajja mulala bava ku musajja yamwagaledde ate nga ne Rema yali yepikira dde omusajja. Laba bwe beesanga nga bonna baliko beeriko amaddu. Laba bwe beesanga nga bonna bayagala kwerya kwemalawo. Wano no beekwata ne beenyweza ne bayingiza sisitimu mpola mpola bamaliriza beetotte. Rema namakula agenda mu maaso n'okuba nti alaga essanyu lye mpola mpola. Kugambye akabaga mama wa Dr. Musa Ssebunya atunulidde Rema ng'akwata mutabanyi we n'agamba nti yes muwala wange ne mutabanyi wange beeyagalira ebyaddala. Yamuvudde n'amugamba nti yes kyekyo mama Amalo oyagala mutabanyi wange. Bambi mwebale kuba nti mweyagala, mwebale kuba nti mwekuuma mpola mpola era nga tuli basanyufu. Naye ng'ate Rema yatukubya akavuyo gwe bayita Rema namakula. Rema namakula baba kusirika wabanga agenda kubalagako akolagako ate nga kyatya. Big up on yourself Rema namakula. Ennaku z'omwezi 25 nkiddamu ekibuga ky'amayanja genda olonde Dr. Jose Camilleri kuba road mayor w'e Kampala bakubali abatulimbalimba abatasobola kutukolera bintu bya ttabu abatulyako buli ssente ne befuula mu binono okwambala amakoti kibafuula ab'ettabu. Kibuga Kampala kijjudde binnya, tekuli masannyalaze, tekuli bitaala mpola mpola. So n'olwekyo njagala
njagala mulonde Jose Chameleone alete enkyukakyuka mu kibuga Kampala tusobole okuba nti yes tufuna site y'ettabbo nkugambye ono Jose Chameleone yonna abimanyi asobola okuba nti abikola asobola ekyo mu mwesige mu mwaka lukunaku olwo atambule bulungi nkugambye amanya n'eddoboozi bamutantambi kimusona Manuel Chibwe ya Maxwell Junior twegweko mu next episode.